abakoze ekyokuleeta bannyinaffe ne babaleeta wano bikampuni ebyo ebiri Uganda ebireeta wano bannyinaffe ne bibayiwa wano baganda baffe abalenzi ne bibayiwa wano ne babonaabona mu bikampani ebyekisiru bannange muze mubi nguvumirira mu gukomye. Eno ya awaadi gye nawangula ku district level no mu Abu Dhabi eno. So okugiwangula kitegeeza wawangula ng'olina okugenda okukompitinga ku national level. Naye bannange kino kintu bannange sikyakusaaga naye mmwe bannayuganda bannaffe abasaba bannayuganda bannaffe ssente n'osanga omunnayuganda munno nga talina kyakulya mwannyoko mu ngeri yonna oli muwala nga mulenzi oba nga mwannyoko muwala ng'oli mulenzi n'omulabye ennaku ku kyeyo kuneeno n'oli obusente bwe nakugamba nkolera visa n'omuterayo ya mwezi gumu n'oli obukadde bwe nga bamusabye obukadde 10 ofa ki? Abawuliriza baffe abalungi ssaako n'abalabi baffe abalungi oli ku Tawera Radio and TV olunaku olwaleero era nga olina omulongo babiri Tracy Alia. Kati eno ye programu Katwece era nga etwajanjula emabega kaawo era olunaku olwaleero tugisabukuludde ng'era nkyaziza omu ku nina gwe nkyaziza olunaku olwaleero agenda okuba nga tunnyonnyola ku bintu ebyenjawulo nga sinaba kumuwa kazindala okubaako byatunnyonnyola njagala nziremu mbannyonnyole programu Katwece nga we nabagamba nti programu Katwece nja kuba nga twogera ku bintu ebyenjawulo tujja kuba nga twogera ku kintu kimu kyokka kyokka tujja kuba twogera ku bintu ebyenjawulo ng'omuntu omwaka kisooka oyogerako okuva ku A paka ku Z ng'omwaka kisooka oyogerako okuva ku kisooka paka ku kisembayo era nga nnyonnyola ebintu ebyenjawulo era nga mbadde mbasaba twekumireko amaaso era ngenda kuba nga mwaka kisa asobola okubeera nga yeyanjula tweyanza nnyo sebo amanya go gwani okusookera ddala mbadde nsaba okukwebaza nnyabo okunkyazaako ku programu ya Katwece era nga bwe mulundi gwange ogusoose okulabirako mu kamera za UAE at large nga mpeereddwa omukisa okulabikako ku Tawera Radio and TV olwaleero. Amannya n'eddoboozi nze Kyeswa Frank Mugalu nga ndi musajja wa mpindi nno era ab'empindi mwe bakitange abanzaala oli musajja wa mpindi yennyabo. Kakati olunaku olwaleero ofunye akakisa okyaziddwako ku programu yange Katwece era nga ngenda bankubuuza ebintu ebyenjawulo obeere ng'onnyonnyola abawuliriza ssaako n'abalabi ebintu ebikufaako sebo kansubire ng'oli mwetegefu bulungi nnyo sebo. Ngera bulijjo era omunange omuntu ogenda okwesitula nange nze nno siri nnyo muntu wa media zino naye w'ositukidde okunsitula okundeeta wano kitegeeza nabadde redde nnyo okuba nga nzija ku media yo nnyabo. Tweyanze gesebo ekyo nno kyongera okutulaga nti omuntu gwe tukyazizza mwetegefu nnyo asingako neyetegese oba ngambe ntya. Kale sebo tubadde twagala otunnyonnyoleko banga kiri wagira wano mu UAE ndo like engeri njagala okikubuuzaamu banga kiri wagira wano mu UAE mwaka ki biseera ki? Okusookera ddala okujja kwange mu UAE nali nakamala senior 6 ng'omuntu nayagala nnyo nakula nnyo kubanga nze kitange yali siye musajja ali awo nga yasoma. Okay, kankusalemu katini ekirimi sebo mbadde nsaba oyongezeko ku ddoboozi katini. Kyembadde ngamba nti nze nganze omuntu kitange yali musajja nnyo nti yali awo yasoma naye yali musajja bano bwe bagamba kibayita common sense yali musajja omutetenkanya yali musajja omuyiiye nnyo ate yali musajja engineer nange tombuuza yali atya kubanga kyentandiseeko teyali graduate yali teyasoma. So nalootanga nnyo kitange yaŋŋambanga nnyo mutabani wange njagala obeere engineer naye mu 2010 Mukama tagera kibi yamujja mu budde oba yamujja ku munsi muno mu duniya. So kyakyalenjinga obulamu bwaffe ate nga omanyi omwoyo gwe Mukama aguwummuze mirembe nga bw'omanyi nti munnange tubeera ne single mothers yagezaako kyagezezaako nga maama yatoba n'abaako kyatuweerera. Twatuuka ekiseera nina muto wange bamuyita Rafael era naye ali ewana ali Dubai eyo abamu bamanyi nga hype Dubai eyo yanzirako banyabo. Twatuuka ekiseera nga ffembi tugenda ku kosi ya engineering e Makerere nze baali bajja bampadde embalala eyo naye nentuka nengamba maama mu semester ogenda kutandika okusasula milioni ezisukka 4 ozirina nangamba ekituufu sikola ki tazirina. So ne mugamba omanyi lwaki tokwatayo akasente akatonotono n'otutwala ku ddungu okwo tuli basajja ne tutandika okutoba n'obulamu bwaki bwensi. So twali twakamala ebigezo nzijukira
yali 2016 twamala 2015 so 2016 yatutika ku nnyonyawo mu Gwokusatu ne tujja ne tutandika olugendo lwaffe yenyabo. Kakati awo mwatandikira olugendo lwammwe kyotegeeza ne muyingira mu UAE, right? Yes, twayingira mu UAE. Omulimu gwe nasooka okukola wano, it's unbelievable, naye ng'ate gwe nasooka nga ku ntandikwa yange nti nze ng'omuntu natandika n'omulimu ate olusinga ne gwe siddangamu okukola nga tetunnaba kugenda ku sayidi y'emirimu. Kye mbadde njagala okubuuza, obulamu bwakutambulira butya nga wakayingira mu UAE? Because abasinga bagamba nti waba yakayingira wano mu UAE obulamu buba buzibu nnyo, abamu aluzinga ne hope n'agamba akanzireyo waka obulamu bugaanira. Mu bintu bye nasooka okulwanyisa mu bulamu bwange, sitya risky. I'm a risk taking man. Sitya ku taking a risky. Situnuulira nnyo negativity eva mu bantu. Era nze ng'omuntu njagala nnyo okutunuulira ebyo bintu byensuubira nti binzimba. Wemba najja waneeno nga mmanyi ekindeese kunoonya mulimu. So saatunuulira nnyo challenge ezo ze nafuna, wabula ntunuulidde nnyo achievements ze nfunye. Nkitegeera ssebo, kaakati tudde ku ky'omulimu. Obadde oli mu kuŋŋamba nti omulimu gwe watandikirako? Omulimu gwe natandikirako, nina mukwano gwange Saawe n'akola mu Emirates Airlines, akola eyo mu database ya Emirates, akola ne Dinata. Namusanga mu bbaasi nga tusanga nze siri muvubuka yeematire nnyo. Namusanga mu bbaasi omwo ne twogera si wano eri abeddeira mbatumiddeko nnyo gye nabeera ngeeyo mu fridge Moralo greenhouse. Wasookera Dubai before coming to Abu Dhabi? Yes, yennyabo. Nasookera Dubai. Akati nina mukwano gwange Godwin, musajja oyo bambi wabyafaayo mu bulamu bwange era mwagala nnyo, akola mu Emirates omwo. Namusanga mu bbaasi omwo ne mugamba nali nve na Abu Dhabi actually, waliyo ka interview manyi bye muyiribe ebyo mujja mudduka. Nali nve na Abu Dhabi ne musanga ne mugamba men noonya mulimu biki ne mubuzaako nangamba okole onoonya mulimu ki ne mugamba men ffe tuli banna Uganda be tujja waneeno tuba tuzze kunoonya ki mulimu. Ya tuba tuzze noonya ssente kati buli mulimu. Kuba ffe twave waka nga batugambye obeera UAE nga nze najja mmanyi olina kubeera either omuwala maid oba kirina. Omulenzi olina kuba wa security oba kirina. So nze emirimu gye najja mmanyi ntuuka wano ndaba abantu nina abalenzi b'endaba abakola amaduuka amalungi, abakola mu mahoteri amalungi. So nendaba nti ate obusobozi weebuli. So mukwano gwange oyo wenjogeramuko naye omukwano awe gwatandikira nangamba nze nkola mu warehouse ndi procurement officer. Nengamba naye ate kati atono nakyogera mutima gwange saamugamba sayira saamulaga nengamba naye ate kati ate wana Uganda nabo batulekenze navudde site bangamba UAE ng'oli muna Uganda olina kuba ki kirina. Ate ngamba procurement officer, ekitono kye nasomako nga manyi procurement officer is that big person abokubanga wakavimbo nnyo kitegeera, but mu butuufu kyali kituufu. Naye era we yaŋŋamba warehouse obwongo bwange bwaddukira mu warehouse ziri ezesunapo ewali ebiku okitegeera. Wayitawo ndowooza wiiki ng'emu naŋŋamba ewaffe bahayalinga olabye otyo najja jangu tugende munange nga ŋŋendayo yantwala nga ŋŋenda kufuna mulimu guno ogw'okusitula ebintu. Kati olwo mwali mwaka ki? Ogwo omwaka gwe njogerako ndowooza yali 2016. 2016? Ye nnyabo. So nze ntuukayo nalowooza nti mu interview gye bampisa actually bampitanga kuyambako procurement officer ng'agenza okola procurement weeru eyo kumwetikirako kuki ku bintu. Ntuukayo ngenda mu interview omusajja yambuuza ebibuuzo ebyenjawulo. Interviewer yali manager omusajja nzijukira embaseera bidde yali mu Russia. Twayogera ebintu ebiseera ebyo ndowooza nali nakava mu ssomero nga nkyali mu labofu ate ngeri gye nali nakola science nyabo nali nakola PEM. Kati nayogera oluzungu olwali olungi nnyo ndowooza mukama yantikka yali anzigulirawo kkubo lyange. Nayogera bye yambuuza nga mbiddamu smartly buli kye twakolanga nga nkiddamu smartly kyabambuuza boss how old are you? Ne mugamba nali ngenda kuweza emyaka 2 that time. Ngamba when I was 20 nze nalowoozanga nnyo okugenda ku ssomero okwonoona ssente z'abazadde bange lwaki oli wano? Ne mugamba ngoba kirooto kyange naye nange simanyi gye kiri. Nambuuza ekirooto kyo kiriwa? Ne mugamba nze mpulira nga ndimu omusajja yajja okuba owakabi naye simanyi ddi ntya wabula ngoba kirooto kyange. Tuba tukyayogeraawo nanyini kampani yennyini omukisa ne gunkwata najja naye nambuuza bye yambuuza n'agamba manager this boy is so smart ate mwana muto sisobola kumuteekawa
sobola kumuteeka eyo mu kwetikka migugu okuva n'olwaleero nanyini kampani kafuuke assistant woli mu muyigirize. Kati bakufuulirawo assistant amangu ago? Yennyabo omulimu gwange nasooka okukola wano nali assistant buyer. Wali assistant kisebo? Assistant procurement officer ndowooza mu ngeri omuntu agulira ebintu company. Okay. Yes. So nali ng'omulimu gwange ebiseera ebisinga abamanyi ebya online nali controlling back end ya company nga olaba kangeze nja kuwa ekyokulabirako wano mu UAE buli muntu amanyi abawala musinga nnyo okumanya Shein. Abalenzi bamanyi nnyo zi Amazon ezo. So company gye nali nkolera nayo bagiyita TV market. Yalinga bwolaba shop ya TV market. So yalinga bwolaba zi Amazon ezo nga tutunda online. So mulimu gwange gwali ogwo okuteekayo ebyo bifaananyi bye mulaba n'embyongeza price oba n'embisala price n'obiba postingirayo. Okay, kati ekibuuzo kye njagala okubuuza. Nga otandise okujoininga kampani eyo otandise okukola walinga mu accommodation oba si wali osula wabweru? Nali nsula waffe eri gye tusibukedde era. Mu bed space? Yennyaba eyo teri atasulayo. Nkitegeera. Kakati abawuliriza baffe abalungi era abalabi baffe abalungi oli ku Tawera Radio and TV ku program Katwe kyenyongera bajjukiza nti abaagala okulaba sports oba abali interested nnyo mu kulaba sports omupiira gubeerawo buli Friday ku Armed Forces Stadium. Uganda Cranes of Dhabi batandise leagues zaabwe, so wobeera oyagala okubeera ng'ogenda participating owagire onyumire refreshing obwongo bwo buli Friday gutera okutandika ku ssaawa 2 oba ku ssaawa 3. Wobeera ng'ova mu tawuni ng'okozesa basi osobola okulinnya bus 44 ekutwala direct okuva mu tawuni n'ekutwala direct paka ku kisaawe. Yes, kakati sebo kyembadde njagala okubuuza olwo joininze otandise okukola contract etambudde kano sitera nnyo okkerabirayo ebbanga lyonna lyemaze mu UAE si beerangako mu kifo oba sikolangako ku mulimu oba sirabangako muntu yenna mu famire yange yali akozeeko mu office gye nali ntuulamu. I think nali blessed a bit. Era obeera blessed kuba abaana bangi balirayo bajja wano eno n'abona neyetamwa n'ekyeyo n'ate gwe munnange ekyo at least kyanjawulomuko. Yes. Nga nkuzizaayo katono we bankubira essimu okumpita mu interview eyo gye bampitamu bampeereza omanyi bye batuweereza email ya kati nze nalowooza bagenda kumpita ku interview ngende eyo mu ghetto sunapu eyo gye nalowoozanga okitegeera. Kati bampeereza location nga bandaga nti abamanyi Dubai ennyo mu internet city eri mu downtown wali mu Dubai wennyini. Kati ntuuka ekizimbe bakita Concord Tower kiwanvu nnyo simanyi na floor ziriko nzijukira kimu nakoleranga ku floor ya 32. Kati buli we natuulanga meni wiiki yange yasooka nalinga yagwamu ekidumusi nalinga yafaako ekitundu nga ndi mu office ya giraasi bweziti buli wamu wali fiti okitegeera. Kati nga ngenda nentunula omanye ekizimbe bino ebyawano babizimba nga glasses kati nga olaba ebyo nga glasses nti osobola okulaba wide range okuva wooli ate wetwaliba nga Dubai yonna ogiraba ng'olwo otunula eri Jumeirah mu Palm Jumeirah otunula eri mu internet city kwegamba nga view gye ndimu. It was something new to me. Nasooka nga nengamba naye nkola mu office nga neesula nakonda nga tokikkiriza. Yes. But it was something big. Even nagamba mama wange nafunye omulimu gwa office nangamba gwe saagala bintu byakunsiruwaza kuba omulimu gwe nali nfunye mu butuufu gwali tegukkirizika okuleka ng'omuntu omaze musitula ne be nali nsula nabo mu bed space buli gwe nagambanga sebo baŋŋambanga bw'osoba bakuwadde gwa office boy nga tonategeera mulimu gwafunye mala kubaleetera offer letter ng'eriko ekigambo procurement officer assistant buyer. Okay, kakati nga sinte tunagenda ku step eddako because ka research nakoze kakatonotono na mpulidde nti like oludde nnyo mu bya barista era obitegeera bulungi nnyo naye nga tetunabagenda yeeyo abawuliriza bafa balungi era abalabi bafa balungi ku Tawera Radio and TV ku program Katwe kyenyongera bajjukiza nti waliyo conversion y'Abannayuganda mu UAE era nga eri Dubai okuva nga 29 okutuuka nga 3. Abatategera conversion means wabeerayo ebintu ebyenjawulo wabeerayo okolesa businesses ez'enjawulo okumeetinga ba business partners oba oli awo osobola okuba nga naawe oli muna business oli eyo oba mukitegeera n'ofuna akakisa n'oyogera ne business partner ate munnanga awo mukama n'akugulira ekkubo n'okola ki n'otandikirawo okuva nga 29 okutuuka nga 3. Ate nga 3 temwerabira nti nno Miss Uganda agenda kubeerayo olunaku olwennyini waliwo abali eyo nga gw'obadde tomulabangako weetaaga mu meetingangako kuba tubeera
Yeah. Tubeera n'abantu ab'enjawulo nga weetaaga oku meeting like nga obalaba bulabi naye nga weetaaga oba meetingako kakati olunaku olwo just gwewetegeke bwetegese sente ntono nnyo oba mu Abu Dhabi okutuuka e Dubai tiketi 25 dirham oba mukitegera bulungi. Okay kakati mukulu Frank mbadde njagala okubuuza ekibuuzo kino kati mbadde njagala onnyonnyoleko ku bya barista wabitandika otya kuba bye nasinza okuwuliramu olaba omanyi lwaki nkutandikira nnyo kuba ebintu bino byava wala Mukama bw'asobola okuwa ekintu n'akugezesa naye Mukama okumpa omulimu guli gwe mbadde nkunnyonnyola yangezesa kyali ekigezo ky'amaanyi sijja kulimba wano abaana abasinga ebiseera bye wabangawo bino ebyokufuna okukyusa visa okugenda e Kampala nga ogenda okuva ku visa okudda ku employment olina okudda e Kampala nali naakakola omwezi gumu nzijukira bampa ddira mu kanaana wano naffe osobola okukola ne kakulema n'okusevinga omwaka bampa ddira mu kanaana kati njagala imagininge nga olina emyaka 2 e Uganda tokwatanga wadde ku mitwalo 5 ag'ekutta ekinwe kiwulira bakuwadde ddira mu kanaana otambula okuva ku mulimu gye bakakuweeredde oddayo eddeira mu ghetto natambula nkumba nga mpulira seetegeera olwono baŋŋambye Frank asooka ogendeko ewaka kati ndowooza Mukama olw'okuba nti sente zaali zijja banyingi ofa yali y'amaanyi mu butuufu sente zajja nga nyingi nga ndalu siina control yazo nange ng'omuntu va ku zino ze kugamba akanaana ne salary gwe baali bampadde it was oba sente zaali zinsano maybe ku myaka egyo zaali nyingi right yes zaali nyingi nga mpulira nyinzo nali sisobola zicontrollinga kuba zaali zitandise okunsuula eddalu so Mukama wenzira ye Kampala ndowooza yalaba nti nyinza okuva ku mulamwa maybe omulimu ogwo gwajja ku speed mu bwangu ennyo wabula ate gwavaawo ku speed nga nkyali e Kampala eyo mu visa change kankubuuzemu kati nekitegeeza it was not a contract kuba ngambye gwajja mu speed ate gwavaawo mu speed yali contract kuba ekyantwala e Kampala kuva ku visit kudda ku employment era nasayininga contract but on the course nga nali naakamala mu company emyezi 2 ne bansindika e Kampala okukyusa visa kati nga nkyalimu eyo process ya visa actually nagifuna nogifuna era visa yange bagisindika eriko archives clerk ebiseera ebyo nga neombuuza sawa mukulu Frank archives clerk akola mulimu ki amazima nga simanyi awo mba nkoze eki mba nkulimbye but visa gye bampeerera ya archives clerk naye nga contract gye nasayininga yalaga wali assistant buyer so mba ndi ewaka eyo nga bankubira essimu Frank bakoze audit ya company yagenze mu inflation so company ya losing I think cent nebeera nga tekyasobola kustandinga so mukisogo ne guvaawo mu mbeera bwetyo tebyali byangwawo waliwo okusika omuguwa nga ndaba nga kati ate waliwo bano bakyali bange benabeeranga nabo UAE abali already ba expert nga balina engeri gye bamboostinga bandaga nti oba oli bano bakulobesa baagala kusuula baagala omanya Abannayuganda buli omu wana alina enjogera buli omu alina kyagamba gwe obanga tolina oba toli focused otagala yes era be bamu kwabo abadiscouraging abaana abanoonya emirimu n'omusanga nga amugamba nze ndi graduate ndi kirina kati ate gw'onoonya gwa engineer wano kinasooka okulaba buli omu alina omukisa gwe actually ekyo kyaggula nnyo obwongo bwange nti wano UAE buli omu alina omukisa gwe buli kasootegera everyone has his or her luck kiba kiwedde gwe kasito tuke UAE nonya mukisago tononya bigambo byoli wano jasanga omuntu nga amaze emyaka 10 tafunanga mulimu waliwo ensonga ojasanga omwana nga yazejjo encha naagukeerako naagufuna ojasanga omwana nga graduate alina masters emakerere yasoma bwa engineer naye nga kirina ojasanga omwana nga wa senior 4 nga akola omulimu gwa milioni 10 so wano buli omu Katonda yatuteerawo ebbanga space gwe nonya kiki mukisago Okay, kakati abawuliza abafa balungi sijja kwongera kubajjukisa oli kutawera radio and TV ku program Katweche kakati omwami omuvubuka ono era omulenzi ono nze ngenda kwesa amanya gonna tugenda kuba tukomawo mu kitundu ekyokubiri nga tunnyonnyola ku bya barista katuwumulemu katini we kati tovaawo tugenda kukomawo kiba kirungi n'oba n'oyo atalinalina ng'era omweyagalira buli kalungi kamuwa songa naye mulyera kufaako owange mweyagalira oli kutawira TV ne radio Yo yenze Bobby Wine alongside ya eranga tulaba Tawira TV ne Tawira radio ebera online temojivaako
Abatubaniriza nnyo ekitundu ekyokubiri abawuliza baffe abalungi oli ku Tawera Radio and TV ku program Katwekye. Nyongera okubajjukiza nti temwerabira okusubscribinga ku Instagram nkwesa Babirye Tracy Alia, ku TikTok Babirye Tracy Alia, Facebook page, Facebook account ne YouTube. Ate era tewerabira okusubscribinga n'okulayikinga ku Tawera Radio and TV obuli kimu ojja kuba okisangayo ku mikutu gyonna tuba tuteekayo ebintu ebyenjawulo bye tubeera tukwata. Nkomyewo n'omwami Frank, nze Frank ali erigenda okunyanguyira okumuyita. Nkomyewo nawe ng'agenda kuba atunnyonnyola ate mu ka section kanene akasembayo ebintu ebyenjawulo byongenda okuba nga mubuuzaako ate ng'agenda kuba kyasingira ddala okuteekako essira ku kya barista kuba abaana bangi muli by the way musoma barista naye mmwe mumanyi nti barista ojja kumusoma busombi ogende ku mulimu okoleka coffee ofune omusala okoleka coffee ofune omusala naye ate ye ayina ekyenjawulo kyagenda obbagamba batangaza amaaso ate oba oli awo kyobadde otamanyi weeyongera okola ki okukimanyira ddala kakati before nga sinaba kugenda ku kya barista sebo mbadde njagala kukubuuza kakati onyumirizaako n'oŋŋamba mwali mu bed space biki byonna mbadde njagala kuddayo katini seconds asatu zokka ng'oli mu bed space eyo omanyi abaana boogera nnyo abenjawulo bed space wabeerayo emize abawala like emize mingi nnyo tewafuna kukemebwa okosooka ombuliemu akantu ako ebikemo tebisobola kuggwa mu nsi kyolina omumanya but nebaza mukama nti maybe ebiseera byo nali nkyali mwana muto so saafuna nnyo bikemo maybe ate n'ebintu byawana weva manchi ebikemo bibaawo ebikemo bitambula na ssente bwoba ng'onoonya mulimu okuleka nga gwe tolina tomanyi kyakuleeta ebintu ebimu oba olina osooka n'obivaako so nabirabanga era bibaayo wano kiringa nga wona agamba nti amatooke tegasobola bva ku bantu b'e Kampala so safangayo nnyo fokasinga ku bintu bitali binkwatako saawa eyo kyali kinkwatako kimu kwabanga kunoonya mulimu nnyabo era ne oba towafangayo nnyo at least kali tekabulamu kyogamba gwe tekagira ddala wadde kyenatandisa nakyo nnyabo Madam Alia, kyenatandisa nalyo nenkugamba nti ebikemo mu nsi tebisobola kuggwayo but the issue is how best can you control them. Yes. Okay, kakati ovudde mu Dubai omulimu guli byonna binyumiza buli omu abiwulidde kati ozze mu Abu Dhabi kati sooka tunyumizako katini nnyo ku bulamu bwa Abu Dhabi mu ddakiika ng'emu yokka nga tonaba kujja ng'ogenda okutandika emirimu kuhasolingira mu Abu Dhabi kyatandika kitya? Nga ye nabagambye omulimu guli gwalimu ebigusika bingi so nafuna bani bampa bani ya mwaka mulamba ebiseera ebyo yabanga automatic bani nga oba tomazeeko contract company nefunamu obuzibu biki balina bengeri gye babikolamu ng'ofuna bani so nafuna bani ya mwaka mulamba nenzirayo e Kampala 2017 yonna nali Kampala so bani eyo yava ku kisoko wafuna nga kibi yava ku ki? Tewali musango wabula ekyaliwo nti company yo nga yo bwegenda mu inflation ne bagibala kati waneno bano benkugambya abegeziwaza abana Uganda onagamba kino oli agamba kino onagamba kino oli agamba kino ne bangamba genda ku tashiru otekeyo omusango nze kye saamanya nti senga osanga saaguteekayo maybe eyo nate twandikoze eki kati ndowooza nanyiza nanyini company namunyiiza okitegeera kati mu budde obwo bambi nannegayirira kasita yafuna omukisa n'engujjayo bapa nenoonya omulimu wano omulala olwo nzivudde eri nina abakyali bange na Abu Dhabi nina mukwano gwange era mwagala nnyo mutumireko katini mu seconds bbiri mbubi fadi bambi muganda wange nkwagala nnyo simanyi lwaki nkwagala naye kyenyinza okugamba actually nkimanyi ensonga njaggiwa wano mu UAE ebintu bibiri omuntu okuwa emmere oba n'akuwa otulo Bawa neno olaba osobola n'osula enjala by the way naye nga munna kuli wali neighbor alina ekyokulya naye n'osula enjala. Yes. Olaba ebizimbe bino byolaba waneeno biwanvu bikoma erimbire naye busobola okuca nga tolina ogenda kwebaka. Faadi oyo sina we muyita nti twazaalibwa twesanga ku kyeyo kuno naye yava ku katanda ke kwe yali asula ebiseera ebyo naye baka wansi nga tamanyi siri mwana wa kitaawo wa nnyina n'ava katanda naye baka wansi nze neebake naye nga tamanyi ng'akeera kumanya n'ambuza muganda wange walidde oba wanywedde so ekintu ekyo buli newe tufuna obutakkaanya ne busembawa mbyerabira byonna nenzijukira ekintu ekyo era y'ensonga lwaki mwagala nnyo alabika naye abadde tamanyi oluusi lwaki mwagala nnyo akitegedde so bwe nakoma we nali nga nkyanoonya wano omulimu olwo maze biri eri nkyali mu kuyiriba ne kampani eri sinaddayo Kampala mu bbaani nzija waneeno olwekuba nti nalina experience yeri eya website management najja waneeno we nafuna interview so bampa
call center management biba byamasimu controlling amasimu kati eno company yali empadde endala omulimu nengamba gende Kampala tugenda kusindikira viza era bannange bwe mwali Bahasani wali omuganda wankatera supervisor mu Starbucks somo bamuyita Shafiki so batuta fenna ne tuddayo wa Kampala Hasani omukwano gwange we Rwanda eyo naye mu Rwanda yakulire Uganda nenga abeera Rwanda ku passport ye Rwanda so yalina okuddayo Rwanda fenna twaddayo buli omu nsiza waliwo n'omulenzi ndowooza yewe Cameroon eyo ne batuwa emirimu Hasani bamuwa bwa supervisor nze ne bampa obwa call center manager oli omulala ne bamuwa omulimu omulala so nali ntambulira nnyo mirimu egy'amaanyi nange simanyi twakyali ki kuba mukisa era nga wayogedde nti kuba mukisa kakati njagala tubuukira ddala tugende ddala ku main point. Yes. How did you join Barista? Bwe nkomawo e Kampala nga bbaani eweddeko company yampa omulimu bagiyita Cafe di Roma eri wano Abu Dhabi yampa omulimu gwa call center management mukazi oyo yali HR ebiseera bamuyitanga shota yali mukyala mu India yagezaako nnyo okuliftinga bbaani yange for some time naye kitaasoboka so wenkoma wano okunoonya omulimu omutima ne gungamba naye Frank waliwo eri company yakulwanirira lwaki sosoka n'oyitirayooko n'okola ki n'olaba nengendayooko namusangawo omukyala nemugamba madamu shweta yenze gwe badde oyogera naye mu email naye noonya mulimu kati nangamba munnange eri position tekola ki tekyaliwo abantu bagitwagiwadde omulala naye woba ng'osobola kola ki oba ng'osobola enkya waliwo interview z'abarwana abanga weyita naye bano motoka zijja z'abaloko abawalabu abatagala va mamotoka gaabwe n'oddusayo ebyokunywa n'ebyokulya so banhayalinga nga rana nagukolako dowooza emyezi 2 ne banshiftinga okuva kwayo store gye nali nkolako ne bantwala mu store eri eyo kuva Abu Dhabi eri mu Dubai ng'oyingira Dubai kitegeeza natambulanga essaawa ng'emu n'ekitundu buli lunaku ogenda ku duty so kati duty gy'oyogerako eya Barista olwo nsimbula okubeera Barista ntuukayo ku store eyo ka store kalinga kano food truck ye nenga kalungi ekifo kyali bayitawo class exit abamanyi Dubai Abu Dhabi mumanyiwa class exit so we nakoleranga msangayo manager yali mu Filipino nambuuza oyagala kusigala ng'oli rwana oyagala kubeera ng'oli cashier oyagala kubeera Barista ne mugamba njagala beera Barista nangamba tandika mu naye nga simanyi nze wadde we bateekako machine nenze ndi mugumu nayingira buyingizi nensimbula awo olugendo lwange olwa Barista bwe tutandika. Okay, abawuliriza bafa balungi kakati tugenda kutandika n'omwami Franka n'olugendo lwe olwa Barista agenda ba atunnyonnyolera ddala essira lennyini lye tubadde ffenna twesunze oli awo abaliyo mwena lye mwesunze okuwuliriza because nze nga we nabagambye bangi muli mu kusoma Barista just mumusoma because Barista naye nga temumanyi bambi ebintu ebisinga nga temubimanyi agenda ba atubinnyonnyola nga sinnaba kumuwa kazindaalo nnyongera okubajjukiza nti gwe oli eyo oli interested mu sports ne oba toli interested omanyi ebintu binene bituyamba nnyo okurefreshing obwongo bwaffe ku mirimu tubeera nnyo stress bannange omupiira gwatandise ku Armed Forces Stadium gwa Ukado FC oba tugambe Uganda Cranes Abu Dhabi batandise liigi zaabwe gendayo olaba omupiira gutandika osobola okulinnya basi kuva ssaawa 12 oba oli mu around town genda ogulabe gutandika okuva ku ssaawa 2 okweyongerayo gwe kasitoberanga transport wo oli mwetegefu naye nga nabagambye nti wabova muno mu town osobola okulinya bus 44 esobola okutwala direct okuva mu town wenyini okutuuka ku Armed Forces wenyini era obeera ogirengera basi weekuleka ate era nga oba olina taxi oba entambula ate awo kibeera kikwanguyira kuba just kozaamu booza ngoye zitukudde ate nekyanyongera okubajjukiza nti mu Dubai okuva nga 29 okutuuka nga 3 waliyo convention y'Abannayuganda okuva nga 29 okutuuka nga 3 temwerabire okugenda wagenda beerayo ebintu ebyenjawulo bingi okwolesa aba business partners okuba meetinga abalina ebitone ebyenjawulo omanyi munnange ku kyeyo kuneno we have a lot of stress in our heads osobola okugendayo gwe ng'ogenza kulilivinga mutima gwo oba n'ogendayo n'ekitone kyo kyonna n'okuyiga ebintu mwezi convention mbamu ebyokuyiga bingi abaana balina ssente zaabwe waneeno nze nina mikwano gyange ng'afuna emitwalo just diramu afuna milioni 2 buli mwezi naye ng'alina ssente tamanyi kyazikozesa so buli wogenda ebintu bikuyambako okuyiga yes kirungi nnyo okugendayo kirungi nnyo ndowooza ekyo mukitegedde kakati tugende kukalika essira yaffe ojoyinize Barista otandikidde ddala nina kampuni waneeno essaawa eno actually mwenkola bagiyita Starbucks wenjoyininga omulimu gwa Starbucks buli Barista abasinga njagala nkikirikinge bulungi Barista bonna abali mu UAE buli omu at least yali afunyeko feeling nga buli ayagala kolerako mu Starbucks believe me or not. Okay, kiva ku kyokubeera nga buli omu yandibadde afuna feeling because company nyingi abaana bwe bakolera Barista lwaki Starbucks lwaki saagala nkikweka it is the biggest coffee brand in the whole world. Okay. Ani atandiyagadde gikolera
kiyinga nga okubanga oli muyimbi we Kampala nanga twagala kuyimbako na Eminem gwani. Okay, nkitegera ddala. Okay, tugende maaso. Nayagala nnyo kolera Starbucks eyo. Nzo okubanya nayagala nnyo Starbucks buli nagiyitanga konze ekintu kyenjagala buli wenkituukako kati nina emmotoka gyenjagala bagiyita Jeep Wrangler. It's my dream car. So buli muntu yenna ng'obadde olina ekintu ky'ogoba mbulamu obeerako ebintu by'otunuulira n'omanya nti at least kino Mukama yandintaddewooko. So Barista eno gye tulimu twetooloola eri yonna naye eno olw'okuba nti international brand, it's a big brand, buli omu yandiyagadde ogikolerako nnyama. Nga kugambye nti nina ekirooto kyange nze ng'omuntu. Okay, kakati ogambye buli omu yandiyagadde okubeera nga agikolerako biki byonna tubiwulidde. Right now oli mu Starbucks, right? Yennyama. Kakati gwe nga gwe kirooto kyo ki, like kirooto kyo ki era wakafuna biki bye wakafuna mu Barista oba like mu Starbucks gwe bye wakafuna byogamba mu butuufu nze Starbucks nze nfunyemu kino mu butuufu nze biki ebyo? Sijja kutunuulira nnyo ssente. However much ze tukola ki? However much ze twagala naye osobola okubeera ne achievements z'ofunyemu like step ahead z'olinnye. Ngenda kutwala mpola. Bwe nali nga nkyakola mu cafe di Rome nkugambye nti nze natuukange bwabanga Starbucks nsaba Mukama munze ampa omukisa olumuntu ntuukewo nti nina muganda wange owa mukwano gwange ali Dubai eyo nze namuyambako okujja wano naye namuyingiza ne mu Starbucks ate nze nga sinafuna mukisa gukola ki guyingirayo kubanza nalina that computer knowledge I can apply here and there. That's me. Sobola okukola ekintu ekyo kyempulira kyenjagala ate nze ekintu kyonna kyenjagala nze ndi versatile. Serisayo buli kintu kyonna nze kasita ombalizaawo n'ongamba Franka tuyita wano ngezaako I don't kyenatandise nakyo negamba nze sitya risk. Nsobola okutala miliyoni wemba nzirina nga Mukama ampadde obusobozi bwazo 10 nenziteeka mu kintu naye nga nkimanyi zisobola okukolerawo loosi senga nga tuli tuwe Franka gye tugenda tusobola okukola loosi oba tusobola okufuna nze sitera tunula nnyo this side of loss ntunula nnyo eno. So Starbucks eyo nze ng'omuntu ng'olese ebya salary which is not bad. Nfunyemu emikwano, nfunyemu abantu abalala ate abasobola okunnyamba okuntuusa walaga, nfunyemu ebirungi oluusi ffenna bye twandyagadde okufuna. Okay, kati mbadde nsaba otunyonyoleko birungi ki ebikuwasa otugamba nze nfunyemu ebirungi nga kino, nfunyemu omukwano nga guno ogwannyamba otuuka ku kino nga kino, byebyo byennyini bye twagalira ddala okuwulira. Starbucks when you it's a franchise, it is a franchised company. Tibaji franchising kuva mu nsi ndala company ya America Starbucks naye wano company agitwala bagiyita Arusha is one of the biggest franchising company in Gulf area. Yes, so ina brands endala ezenjawulo so nina brand je nasoko okolamu nga bartender wenva eri mu eri je nkugambye mu Cafe di Roma nfuna omulimu mu Arusha as a company nenkola mu company je nasokera bagiyita Buchon Bakery nayo ya America ninyo bamwita Thomas Kera is one of the Michelin chefs mu America wamanyi nnyo chef nyini yo. So nayingira mu Arusha nanyingira mu Buchon Bakery nenga we bagamba nti Mukama tagera kibi ne mu kibi wabaawo ekirungi ya wa mu kibi era mubaamu ekirungi. Yes. Corona yajja Corona bwajja wabaawo abafiirwa emirimu wabaawo abagaggawala ennyo nga ba Jeff Bezos yajja n'atuuka ku bagagga bakyasiza okuba mu nsi yonna naye just in that period of corona lockdown ezo zibaddewo okuba Amazon ye yagenda ne boominga. So wabaawo abagaggawala wabaawo abayavuwala ennyo waliwo abafuna emirimu waliwo abaluzinga emirimu. Mukadde ako brand gye nali nkola mu Buchon Bakery bagiggala. Kati chenjagala okubuuza ogambye brand gye wali okolamu Buchon Bakery bagiggala. Is it still part of Starbucks? No, it's not part of Starbucks. It was a sister brand to Starbucks. Kubanga nga nkugambye Arusha a franchising the biggest brands. Mwemulizi H&M, mwemulizi American Eagles, mwemuli nyingi tulina brands ezisuka mu 10. So Starbucks part of those brands ziri mu your company. Kati brand gye nali nkolamu yo nga yo bagiyita Buchon Bakery. It's a sister company, it's a sister brand to Starbucks. So we galawo batugulira ne Cheesecake Factory abagimanyi yamanyi nayo. So batugamba yes kati brand yegaddewo ne tukyali bakozi ba company. Tuli bakozi ba brand ne tulina te company ekola ki? Ebatwala. Yes.
ne babuuza baba tenda mwagala genda wa waliwo option bbiri abagenda mu cheesecake n'abagenda mu Starbucks bawaite era abasinga abaali bakola omwo bagenda mu cheesecake fa abasiga nze ng'omunze naduumire je embagamba mbabuulire nze nasooka nengamba manager nze ngenda mu Starbucks nambuuza lwaki nemubuuza that's where my passion is je mpulira nti nsobola okugivinga the all me cheesecake yes maybe ugamba nti mukufuna sente nandifunye sente nyingi nnyo naye nze mba nina ekirooto kyange ate situnulira nnyo ki sente yes ze tufena ze twagala naye ate siziwa nnyo focus yange ng'omuntu so nasaba nze ngenda mu Starbucks n'emikwano gyange abamu nina kyali wange era mulenzi ali mu Filipino. Okay, kakakyo joininze Starbucks right? Oji joininze kati twagala twogere ku bisembayo. Let's talk about the climax. Okay. Ofunye muti mu Starbucks like you know achievements, steps ahead izo yeah twagala ebyo kati tuumbe. Yes. Starbucks nagijoininga emyaka ng'ebiri emabega. Emyaka ng'ebiri emabega mu mwaka gwa 2021 nagezaako mu Starbucks bategeka World Championship, Barista Championship, World Barista Championships. World Barista Championship. Barista Championships ezo zitandikira awo wennyini wokola ki? Woli. Wokolera? Yes, mu store yo ebitandikira. Then muva ku store ne mugenda nga mugenda ku step ezikola ki? Eziddako. Nga nakayingirayo nagamba ko manager wange. Manager. Njagala zigenda mu butuufu. Nakira baluvanyuma nti I was still lacking kubanga nze nalowoozanga manyi babalista bonna abasinga balowooza okubeera balista kwe kumanya okukola cappuccino kwe kumanya okukola latte n'okukubako obumuli obwo bwe mujja bulaba nti kasitoma lokoyiga okubako obumuli oba ofuuse obukakola bwe mukuba ku coffee. Yes kati fenna nange bwe nali ndowooza nti kasito oyiga obwo you're the full barista mukwano kyenyinza okugamba obwo obuntu yesu wetumala obuyiga tubumanyi nange mbumanyi kiringa nga omwana agenda ku ssomero n'ayiga okuwandiisa peni naye nga tannayiga ate kusoma bitabo tannayiga kubaza tannayiga math tannayiga chemistry tannayiga naye nga amanyi okuwandiika omugamba mpandikirawo erinnya lyo alimanyi so balista fenna abatandika kyetusooka otunuulira kuyiga kuba buki okujjukizamu katono buntu obwo just kuyiga buyizi nogamba njize basics ze bayita basics za barista you know wentandikwa ya barista naye barista it's beyond what we think. Coffee nange nalowooza nti we malo mukola customer naamunywa kyekyokunywa obunywa nga soda nga nti kiba kiwedde. Coffee is like a science subject, it's like biology, it's like chemistry, it's like math, it's like everything. Gamba oli sikantu olinga agamba nti ogenda barista omujoininze osomye course oyizo okukubako obukolanga obyogedde oyizo okuservinga customer oba toyina byoyize oba oyize nga yenkugambye nti oba ogenze kusomero n'oyiga okuwandiika naye oba tonna capturing that big knowledge we need to hold something nkirializinga nga bw'otuuka mu Starbucks n'oba obadde barista okuva everywhere they will tell you forget. Okay, kakati kyenjagala okubuuza kati otubadde twekubayeko kati niye kati ojoini ogenda oyagadde okujoininga Barista Championship oyogedde ne boss watutandikirawo dakiika nga 9 tumalirize wemala okwogera ne boss wange ogwo mulundi yaŋŋaana nangamba no you go 2022 set yourself nenkozesa chance eyo nentandika okukola kyebayita research nentandika okugenda mu misomo egyenjawulo nentandika okwebuuzanga kuba barista ab'amaanyi nentandika okwebuuza kwabo waliwo omuwala wano mu Cameroon bamuyita Sandra. She's well experienced barista. Yes yagendako naye mu championship so ye omuntu wano Abu Dhabi esaawa yali holdinga that big nga yow'amaanyi aliwo wano Abu Dhabi mu bafirika awulikika ngera wogamba wobeera waneno n'ogamba nti nkola mu Starbucks omanyi Sandra nga gwe tomanyi kati ate oba okola muki so nakolanga research ey'amaanyi tulina mu party ya barista bonna babalista abasinga bamanyi brewing coffee they know to use especially tayo mbawulira nnyo bagamba V60 simanyi nayogera ku kino nayogera brewing methods nyingi you cannot complete them but the issue is ng'omaze okuyiga okubrewing coffee can you explain going deeper in it? Okay, kati kyotegeeza nti like to be able to join that Barista Championship olina okubanga byonna bino bimanyi right? Oba olina okubanga omanyi brewing
nga you can explain what you're brewing. Okay, kati njagala onyonyoleko abawuliriza baffe kati nyo balabi baffe maze okunyinyonyola osabye manager wo mu approachinze yagala kujoininga Barista Championship omaze oku approachinga Sandra byonna ababiwulidde kakati awo kye kyaddako kitwagala okumanya awa kyaddako kyali kati kusimbula namanya nti omanyi emirimu gye tukola ogiraba Madam Tracy abantu bano abasinga tulina eno black skin color, yeah? They don't believe in it. They always step on us. But tuteka nnyo wansi abaddugavu tebalina njo kyebakola ki kyebamanyi ne mu store omwo ne oba olina kyomanyi nze ndi good sales personnel naye nga tebajja kukkiriza kuba bo babelievingira mbaabwe ate okusinga fe ate nga munnange ojja kusanga nga bamanager abatutwala batono nnyo abaddugavu ayinza okukutegeera nga ggwe. So namanya nti if I've been given an opportunity, this is my time to showcase who I am. Okay, now you've been given an opportunity to gende. Yes. Namanya nti kati nokola as much as research I can. Nentandika twatandikira ku store level. Ku store level mu store yaffe bisere mwalimu abananga 15. So otandika ne banonga nagame kitandikira awoli. Kitegeeza Barista Championship togenda nti mugenze mutandise ku presentinga. Si bwe kibeera? Mutandikira ku store ne mutandika coffee testing ne mutandika storytelling chansanga nze ng'omuntu nave wakanga already another talent of writing in any way, writing nyimba stories bichi so chanyangwira nnyo kuba nti I'm good at creating. So namanya nti mbadde ne wakanga tukola MDD. So what I need is creativity. How best can you execute yourself? How best can you come out of the box? No lago yo muntu no bero wenjawulo. Okay, kakati otandise. Twatandikira ku store level ne tukola bye twakola ngera ba barista ne mpangula ku store level. Ku store level we navaawo nengenda ku district level. District ebeera bweti. Tulina ba managers abenjawulo kati Abu Dhabi nga yo eri mu districts 5. District 5 ja kwesanga muri mu store nga abiri buli district ojja kwesanga kale kangeza 2-3 for example. So buli store ereta champion yabadde champion mu store omwo okitegedde buli store ereta champion wayo mumala okwekuba mu store zammwe buli mu store ye buli mu makage wava then buli makane galeta yagenda ogakiikirira ne mwesangayo kuki ku district kati ku district nasoka nenfunira kankulage wano wafunayo ne certificate kati kino kitabo kyekimu ku bitabo bye tukola mu research mu kirage bulungi mu kamera boti bakirabe n'ebigambo eno gye bayita Coffee Academy. Coffee Academy no ya Starbucks. So it tells whatsoever that happens. The deeper you read it, the more knowledge you get about coffee. Ekitabo ndowooza mukirabye kyekino akinyinyonnyodde mukirabye bulungi nnyo oli nga ayagala kino nyagala kola research iyo gundi kweri title kweri. Okay, ekitabo tekibadde nnyo necessary just mbadde nekejja wano n'enkikola ki n'okigwako certificate kantandike ne certificate bakwa ne certificate wasagirese kuba yandibaddewo naye sagirese. So eno ya certificate gye nasooka okufuna we nawangula district yaffe. Manager wange yali proud yekanga yafunamu ekyekango n'agamba amen omulenzi ono alabika akola ki asobola. Ate kitegeeza omuntu okufuna certificate mu barista aba alwanye obaako kyokoze kubanga wano mu UAE wokka tuli abakozi abagenda mu mutwalo omulamba. So kubeerako woobadde n'ofuna akafa ze zimu zino 2 ye awaadi gye nafuna ku district ye awaadi gye nafunira ku district ki level. Yes, bw'owangula district eno ya awaadi gye nawangula ku district level no mu Abu Dhabi eno. So okugiwangula kitegeeza wawangula ng'olina okugenda okukompitinga ku national level. Ankwatemu ate owaayi era awaadi ndowooza yiyo mugirabe gye yafuna ku district level oba oli awo ng'oli eyo osobola omwebuuzaako osobola okutuukirira manager wa Tyler Radio and TV aba asobola okumukutuusaako obutereevu
n'okola research yenayina gw'oyagala oba oliawo ne weeyongera okumanya n'okutegeera nga weegambe barista osobola omujoyininga gwe ng'omanyi nti omaze yiiyi obumuli omanyi obbukuba aha ogw'otegedde oli champion naye munnange obeera just wakatandika butandisi ng'omwana wanaabeera ku ssomero n'akola ki n'ayiga okuwandiika n'okusoma abcd ndowooza bye bisookerwako kakati mwami Franka webale nnyo webalire ddala ssebo kansubire abalabi baffe abalungi era bawuliza baffe abalungi abatawera radio and tv ku program katwekye mutegedde bulungi nnyo ebigambo omwami ono byakoze eki byatunnyonnyodde ku mubarista ayinza obba tannyonnyodde kugimalayo yonna nga wona agamba nonyonyola paka ku zedi no ne at least agezezzaako okufunza n'okumalayo ebintu ebikola ki ebisingira ddala nga sinnaba ku kazindaalo kumaliriza kutumira ku bantu bonna kabuzo njagala okubuuza because abasinga bali muno tulimu abakyala n'abakazi abawala n'abasajja abakyala n'abaami kyenjagala okubuuza olimu kuba muyinza ba muliyo nga mulaba omuvubuka omulungi nga muvubuka nga mulungi kyenjagala oli mufumbo ssebo ye nyabo oza mukiwulidde bulungi kitanoonya mufumbo mwitegedde kakati nga wagambye nti mufumbo twagala asooka atumire ku mukyala we anyonyole bulungi nnyo amanya ge oba oliawo n'omukyala wanabeereyo ng'alaba ajja sanyuka omanye abakyala ffe twagala nnyo ebintu by'okubeera nga omwami we akwogera mu bantu ntumiddeko ku mukyala wange babiri etwesaliya n'obuuka n'okolota kakati twagala atumire ku mukyala we omulungi ate atumireko n'emikwano gye weewaawo nabo munnaye banawe wayi Frank atujjukidde katusooke n'omukyala ssebo nga sinabagendayo nina ku certificate zange nina ekintu kyesogedde then nayo tugenda gendawo eno ya certificate gye nasembayo okufuna no certificate gye yasembayo okufuna kanda muzendooza zifaanagana oba zezimu eno ya gold eno ya silver eno green mukwafu nnyo ono silver ono gold ono silver ono gold color eno gold color ogiraba eno wansi eno togiraba nti erina pure white okay kansubira ekyo mukitegedde bulungi kakati obadde eyo gye nafuna ku national level nawangulwa I will say like that nali wakubiri mu UAE yonna Barista Championship UAE nali wakubiri eyampangula yansinza akabonero kamu bwe kati yali mu Uganda yali wansi no yali mu Filipino naye sagala nyeyo gendayo abakitegedde okay tugendera era abakitegedde yes maybe nandibadde olwaleero guno omwezi guno ng'ennaku z'omwezi 27 nandibadde ngenda ku World Championship zigenda kubeera Milano mu Italy ekyo ekiganye ekyagaana nti baali batwala mu linsi baali bajjayo omuntu omusoni nali wakubiri basinza akabonero kamu kakati kiri fine kakati omwami ono twagala asooke atumireko ku mukyala we omulungi ngera bwe twogedde then atumireko ne ku mikwano gye era tusiibule waneno ku Tawera Radio and TV okay ebiseera ebisinga nga we nagambye we twabadde tutandika eri nagambye siri muntu wa media. This is my first time in life okutulako mu kamera yonna. So ne mukyala wange bwatyo nno mwana tu. Mulaba ekyo kibeerawo mwenna nga temuli ba media nete kikugaana mutumira nakwogera linnya lye. Ye Kimuli Rosemary. Yogera nnyo so omanya abawala muli eyo mwetegatega abavubuka abalungi omulaba n'omwetega banenzo yo omusajja temwetega basajja ayina omukazi kamwogera erinnya nkiddamu ayina omukazi bamufumba by the way he's not searching kaddamu ayogera nyere muliwulire mukyala wange yenna kayiwa Kimuli Mumbejja Rosemary Mumbejja atagatibwako mukawulidde mubitiibwa. Okay tusaba tumira ku mikwano gye ssebo tumalirize. Tumira mikwano gyange abanjagala mwenna n'abatanjagala. Omanye mikwano gyonna si buli mukwano nti mukwano gwo. Waliwo emikwano egitwagala olw'okuba oli awo wooli. Waliwo emikwano egitwakwagala lwakuba osobola atwalawo mu bbaala kati ate awo Mukama we yanzikirizisa ne neesonyiwa ebitamiiza ne neesonyiwa omukka ne neesonyiwa buli kimu. So ntumira mikwano gyange egyo egyagala byenjagala. Ensonga yonkulu nkiddamu ntumira mikwano gyange egyo egikiririza mu byenzikiririzaamu egyagala ebyo byenjagala.
Okay, tweyanziza Sebo Franka abawuliza baffe era abalabi baffe abalungi webale nnyo okufisa akaddeko n'otuula at least olabe programu eno ku Tawera Radio and TV era ku programu katweche olunaku olwaleero omuvubuka yono annyonnyodde buli kimu ekibadde ku Barista era buli kimu akimaliza nyongero bajjukiza nti nno wobeera nga oli eyo oyagala Friday oli free toyina kintu kyonna like oba toyina duty byonna aba Armed Forces Stadium wali omupiira ogwa Uganda Cranes Abu Dhabi batandika liigi zaabwe nabagambye obanga oli mu town bus number 44 ekutusayo bulungi nnyo ate nga oba oli wa motoka yi awo kiba kyangu oba oli wa taxi weteekamu akabala munange n'ogenda ng'enjogera ennaku zino taxi kabala then nekyate mwerabira convention y'abaana Uganda mu Dubai egenda kubeerayo okuva nga 29 okutuuka nga 3 ate nga 3 Miss Uganda agenda kubeera nga abeerayo obanga owulira ng'oyagala okugenda omulabeko munnange osobola okwegendera n'omulaba obanga oli eno mu Abu Dhabi sente ziba ntono 25 zokka ng'ogenda tweyanziza nnyo temwerabye okusubscribinga ku Instagram, TikTok, YouTube, Facebook page, Facebook account nkozesa babiri Tracy Alia ate era ne ku Tawera Radio and TV tewerabira okulayikinga kyokka tweyanza nnyo batuzeemu amaanyi actually kyandibadde nga kirungi nnyo olaba ebintu bino kati nga bwe tuli mweno community y'ekyeyo buli muntu najja sharing omulimu gwe n'agwagaza abantu nze n'ekintu ekirala kyentera nze ng'omuntu mu mulimu gwange gwenkola njagala nnyo okulaba bannayuganda nga baguyingiramu nze era bwe wabaayo omunnayuganda ng'asobola okuyimirira mu kamera ya Tawera n'agamba nze okuva lwe namiitinga Franka yali ansabye ku ssente bennyambye in bracket bangi mu mbeera eno gye tulimu but at the end of the day nze sirina muntu yenna yeetaaga kuyamba mu mbeera yonna ne mugamba akati okuyamba sooka ompeeyo yawo ddira mu bweziti. Okay, kati ng'oli eyo ng'oyagala ku meetinga omwami Franco oba omulenzi Franco ono ogenda osobola okutuukirira omwami Johnson Sengendo era oyita mu Tawera Radio and TV gwanyega bunyizi wali ka WhatsApp ku page kabako gwe ng'omutuukirira ng'omunyonyola ensonga zo ajja bba mukutuusaako bulungi nnyo kasita obeera nga tozembunze nnoonya omusajja agambye mufumbo. Madam Tracy ne kano kankayiseewo naye bannange kino ekintu ndwanange sikyakusaaga naye mwe bannayuganda bannaffe abasaba bannayuganda bannaffe ssente n'osanga omunnayuganda munno nga talina kyakulya mwannyoko mu ngeri yonna oli muwala nga mulenzi oba nga mwannyoko muwala ng'oli mulenzi n'omulabye ennaku ku kyeyo kuneeno n'oli obusente bwe nakugamba nkolera visa n'omuterayo ya mwezi gumu n'oli obukadde bwe nga bamusabye obukadde 10 ofa ki at least musaba obukadde 10 mumanyize Madam Tracy nze nina policy yange n'abantu abankolera ebintu byange Kampala ebitonotono byemba nkola projects zange no nze ntera nnyo bagamba nze nkimanyi ogenda kundyako ogenda kunkuba enjawulo but it's okay kuba nawe kwogenda okulya naye nkolera ekyo kyenjagala omuntu mukuba enjawulo kituufu gimukube oba oyagadde gimukuba omusabye miliyoni 10 lwaki ate omuterayo visa y'omwezi at least mutereyo yesatu omufunire bed space olyekaka kadde kimala ebyo sigenda byongerezako kubanze wembyogera binnuma bindeeta n'obusungu kale basajja mmwe nammwe bakazi mmwe nze kantunule mu kamera muve kukubonyabonya baganda baffe muve kukubonyabonya abantu baffe omuntu muyambe mu ngeri woba tosobola kuyamba muntu mwesonyiwe abaana babendi ne mubalabye ennaku be bayogezaako UAE ebibi mwe bafudde UAE n'omuntu ne omugambe e Kampala nti nkola mu UAE abantu bamanyi buli ali mu UAE wataba kadaama kirina oba security bannange wano waliwo abaana bannayuganda ng'afuna miliyoni 10 omwezi ku miliyoni 2 ng'asinga n'omuntu ali mu America kyetusinga nti bo babawo obutuuze by the way naye waliwo abaana abali wane eno nze nina mikwano gyange nga mumanyi ng'afune miliyoni 15 nina mikwano gyange egiri mu nsi ez'enjawulo eziri e Canada egiri mu America naye nga w'oyogera naye n'aba genuine gy'oli ajja kugamba ti muganda wange wano oba osobodde ojja fiisa miliyoni 5 naye wane eno okiraba Madam Tracy wano osobola okufuna ennyumba gy'ofulamu ya miliyoni 2 oba ofuna miliyoni 15 ng'oyagadde kwejalabya ya miliyoni meka 2 nga tosula mu bed space n'ofuna ekyokulya n'okozesako miliyoni ezi n'osindikira akabe wa miliyoni eja n'osobola okusavinga miliyoni 12 naye wasanga oluusi n'omwana wa America tasobola zikola ki zisavinga bannange wano waliwo abaana bakola mu branding Starbucks waliwo abaana bakola mu brands nga Gucci Louis Vuitton nga bannayuganda bannaffe abali obulungi n'okusinga ekyo kyemulowooza mu kyebaye kyabateeka mu mutwe buli ali UAE kirina oba kadaama si bwe kiri malaya bana abantu abakoze ekyokuleeta bannyinaffe ne babaleeta wano bikampuni ebyo ebiri Uganda ebireeta wano bannyinaffe ne bibayiwa wano baganda baffe abalenzi ne bibayiwa wano ne babonaabona mu bikampani eby'ekisiru bannange mumuze mubi nguvumirira mugukomye tweyanza nnyo tweyanze gesijja kwongerako mweraba